omwana soda. Verse on the beat. Balindirira Yesu tebawangula ensi nebweba ngekaye tebagidduka. Linda Yesu, linda Yesu, linda Yesu, alina amanyi agakola ki agayamba abakoye. Linda Yesu. Export TV to the world. Abasebo ne banyabo amanya nze omwana soda. Export TV tuli ku mutimbagano. Olunaku lwa leero tuli Kisigula. Nkomyewo ewa mukwano gwange Rachel nasanga ng'ava ku ssomero ne baketi ya kabalagala ne mutowe ono ye Rachel. So waliwo abaali bansabye abangambye bagenda tekawo embeera eri Rachel nga mugenda muwerera school fees. Waliwo n'abamusuubiza ebitabo, abamusuubiza engatto, engoye n'ebintu ebiringa ebyo naye nga ninasooka kutuukako waka. So olunaku lwa leero bye bino ebigere. Waliwo bakadde bange abannyambyeko mu transport kuba waliwo okuva mu kibuga Kampala okujja eno tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Olwaleero ndi ne maama azaala Rachel. Maama nayogerera nno wansi alinga Rachel olaka gwe yasiga Rachel. Maama bakuyita ani? Saala tumanyi mulongo babiri Saala webbaluwa. Osangibwa wawa? Mami oli mufumbo? Bano abaana bonna benda bano obeera nabo nga waba abalabirira baweerera okikola otya gwe nga gwe omukyalo mukono oli ye mukulu naye asoma yali asoma bakuyita ani? Jeni olina lino? Tunula eno otya abantu Jeni. Oli mu kilasi? School fees zaabuze naye ng'oyagala okusoma. Baasi weesirikire. Maama, Rachel waakumeka? Soko nnyumizeemu bizinensi ya kabalagala eno. Capital wamugjawo omukulu gwatwala ku ssomero. Twagenda mu kupakasayo ekibimbi kyaffe ne mbatwala. Nayo omutwalo. Tugula obuwunga bwa muwogo. Tugula yo n'akakota ka ndiizi. Tutandika okusiiga akapaani. Tufundayo ow'essatu. Tufundayo ow'ennya. Tufundayo ow'essatu. Bano basobola nabo okupakasa? Mbagamba mukwate enkumbi buli omu akwate kaawa. Nibalima. Tulaka bakyala bakozi olaba batunda. Nga business capital wa mutwalo mulamba. Omusika ku makya? Omusika ku makya tufundayo ow'essatu. Gana kwosikayo wasa? Tusikayo waddali na w'essatu. Amutunda n'amumalawo? Aba asigaddemu nadda. N'aliwo ekyemisana? Abasomererayo abalala. Abatundirayo abalala. Bw'aba afiseemu n'amukomyawo nga tomuli ekyemisana oba abeera wankeera. Ekyo yangamba kasaapikawo sionoona nina okumuzaayo ewaka. Tebamubba mu kkubo sente aleeta zennyininyini z'atunze. Tebamubbanga nako. Akulaba oyinza omunnyonnyola Rachel mwana atya wa kikula ki?
oyinza munnyonnyola otya Lecho? Lecho mwana mulungi bwana amagezi kusoma bulungi okuva mu bedi abeera wakubiri abeera wakubiri. Nali manyi bino byakola biyinza okutaataaganya emisomo n'ata concentratinga ng'abeera mu kiraasi bw'alowooza waatuzza baketi ya paani, abeera mu kiraasi bw'alowooza obalansinga bakasitoma babanje otera okuwola tawola bizinesi tawola tazanyira mu bizinesi era akomya wakiripaani wamugaana okuwola nayalira nga agamba nti sima amasiro neyakugamba lwaki wagamba towola baluma amugamba kale ebeerayo nga mukwano osobola okwata kasitoma oba leero talina n'omwoyo maama wano etukusanze eyo y'ennyumba yiyo era nga omuntu wanagamba nti wali waliwo ekirwawo gy'okirongoosa ebakaawo n'abantu era leero simusanze ku ssomero okuva giraga mulwadde naasisse maaso nga kumbi era masita nemukobera nomwana asisinnekakwana tosinaka kati ako kasente katunda najja mu ssomero kwe kavaamu sukulu fiizi oba nezirabirira ewaka era tusobola okufunako akasikolo fiizi n'atugumiikirizaako taamu eri n'atubanja etaamu namba era netumuwaako ekitundu ntugana kale naye n'atumanya embeera zaffe akasente mukatematema nemufisaako kapito nemufisaako ekyokulya awaka nemufisaako ne fiizi aweerera ono n'ono oli bw'avaayo n'agamba nti Lecho nsobola omutwala mu ssomero ery'amaanyi ko erisingako waali nsobola okukkiriza n'agenda n'asomera oba mu tawuni oba wa basi Lecho osobola tubuuzaako tosobola tubuuzaako Lecho yategeera bizinesi si mwogezi kati otunda otya paani nga tuyogera otunda otya paani nga otyaba obadde tetulya tokaaba muleke wamaha we bakwitaani gwe mama bakwitunula eri wama bakwitaani kulimo yabadde eyise lya mmotoka nambi bbiira bera amayogera bulungi amanya amanya ago olina maanyi sigawulira agambye nti yenze kulimo nakafuna mbipera naye nga yesu erya pulimo walijjawo yapulimo yava nalyo ng'akyali bwati motoka kagera tulimujawaka naye agenda nawulira nga bamuyita katogabira omwana aliziryazaako abadda ng'ate mbadde njagala nebalizeko mikwano gyange abampadde transport okujja eno n'abakugulidde ku bintu banaye Lecho tayogera naye nga wuuno mutuuseyo kase enamba ya maama ngifunye nenfuna n'enamba ya director nina n'enamba ya mukwano gwange eyanyambyeko okundeeta eno so tugenda kuba tuwuliziganya oba wenna ayinza okugamba kati n'omulala wuuli n'ono yeetaaga fees bali basatu osobola okugamba nti ngenda muweerera omala n'agamba nti ono ngenda muweerera ono ye Lecho yafunye edda waliwo kiwaddiro oli yangambye emyaka 2 gisooka emyaka 2 ziba mukaaga ezo mutaamu mukaaga yazeekutte edda okitegeera jo yazeekutte edda era katonda takyaliko kugamba ki oba ki era dimaster wampiyambe n'otusonyiwa guno mutaamu batusonyiwe kuba omwaka ogujja taamu eddako tugenda kukolako bulungi nnyo Lecho ne waba nayagala capital gyongeramu Lecho baba mututani agenda osigala nga addukanya bizinesi kuba toteeseteese bizinesi ogiteekedde oli tasobola mukwasaganyizaako kase omusika waabe naye nina mukwano gwange wa Cambridge Junior School isomero ly'amaanyi oli mu kibuga story eno ngenda gikuwaako Lecho wuuno mwana mugezi nnyo ayagala okusoma Lecho ng'okuza oyagala kubeera ki oyagala kusomesa
oyagala kusiba mbiri naye buli mwana eno agamba kusiba mbiri okusiba mbiri esinga okukola mukasa gye tubadde eri batugambye enviri nekyaŋŋanda waliwo lwaki oyagala mbiri lwaki oyagala mbiri esomo kiri osinga okukola mu kibiina esinga okwambiri so ensonga za lejjo ayagala kusiba mbiri olabye abaana be bakula balaba mu kitundu bakola ki waliwo omulenzi gw'embuzi ze ye naŋŋamba njagala kuvuba manya nti oyo ye alabika alaba nnyo abavubi so maama obugambo bwe obusembayo osobola okuba omulanga naawe ku mbeerayo era nsobola okufunayo omuzira kisa n'agamba nti maama mutaddemu akayumba maama mutaddemu ki bakubira omulanga bakulaba embeera gye tulimu mbi embeera gyennamu bantu bange sirina abaana mbakumira empewo efuwe tugwererako mu bibaawo ebyo byetulako tetunadaga tusulako n'obuli bwe tulina tusula bubi tusula ku buwempe n'abaana bano nga nakuma naye bamasanga musobola otuyamba nange namunyamba embeera gendina mbi kirungi n'akamuba kwekunyanga omukyalo nabombeera embeera eyo gimaze mu myaka embi anyway tetujja ssulawo kasa tutuuse ku ground tugitegedde connection yonna tugirina kati gonyiga bunyezi kasimu kange ngamba soda maama kiriwo ekirinze nja kuba mutuukirira embeera etambule bulungi mubeere bulungi namugereka ddunda abatukumire katuve bukunja nga abasizi tebannatandika kwetala eri omusezi atasera ikamanya omu omukunja atasera eri omukunja atasera basera kizaza tuli mbasezi naye lekyo tosera wamosera lekyo tasera era bwaba tasera nga baliranye basizi tujjamu bajjako tumutwale gye batasera so mukama katonda omulungi abankuumire nze omwana soda kulwa katonda n'ensiga Export TV to the world.